yagamba nti tugenda kutuukako mu kaseera mu ggwanga erya Uganda nga abantu abavuganya Mwami Museveni directly mu byobufuzi bacritics be bamawulire abali mu expressing ekintu ekino bawo walabye omutwe gwa Daily Monitor bagulabye ku lunaku olwokusatu gwabadde gugamba nti bye rule of law. See you next time. Then walabye reaction eya Minister wa Information Mwami Chris Baryomunsi nga munyivu nnyo olw'omutwe ogwo okitegeera. Now Daily Monitor ekola mulimu gwayo ng'abamawulire okubeera ng'egira naffe twogera n'abavuganya bavuganya essaawa zino mu kaseera kano either we batatukwate kutusiba nga batuguddeko emisango egiri Trump tap egitali mituufu. That is one, shall be like two, abagenda okuttibwa bajja kuttibwa. Yes, guge mazima. Ekyokusatu abagenda okudduka bajja kudduka. Essaawa zino Kakwenza aliwa. Tujja kumalamu omusobi yadduka. So there are options za mirundi esatu. Osigala wano n'osigazaamu n'olemezaamu you might meet situations ng'ez'aba Noah zibaliko essaawa zino, ba Eddie zibaliko essaawa zino, ba Smart ba Akireo Kivombo tuyinza meetinga ba Dr. Kanukiza Besigye obakitegeera. Ekyokubiri oyinza okudduka mu ggwanga oba ekyokusatu oyinza okumaliriza nga ofudde byebibaddewo mu regimes ezituuka akaseera nga ziringanga eyaffe weetuuse essaawa zino. Webiri naye nalabye gundi muwala wa President Museveni ono ali ene wa Mr. Lwabo nga bakoze okusaba awo ekkoloti wabalaye nga bafukamira basabira eggwanga literere. Sagala genda yeeyo bagamba nti you annoyed the what? Pastor. You annoyed smile. Bayina emisango gibagulagula kati nange ndi mwegendereza nnyo kyobola nti ebibeera nga by'amateeka okola reported speech. Nkola notices zange bulungi nnyo nesikola nsobi kati tulina naffe kubeera beegendereza nnyo which is very unfortunate but still tulina okusigala nga we have to do what we have to do. Mulina okuweereza abantu. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kweyona gyosobera nga otulaba mu kutugwa Megaton kwe tuli naku lwa mukaaga tuba ne Frank Ntambi ne tuba nga tutunuulira ensonga zitya buzitambula mu ggwanga Uganda tuyitako mu entertainment wamu n'ebyobufuzi ne tuba nga ebigambo tubyogera mu ngeri ey'enjawulo. Frank Ntambi gwe nnayo naku olwaleero show naku olwaleero osanye okubeera nti giwuliriza bulungi nnyo oyige yakunoonyereza bakiyita detective investigation ate detective bibi detective kiba kyalu kibeera mu criminal law ekyo then n'obuvunaanyizibwa obuweebwa abantu abanoonyereza ddala ku misango egyo kusaidi ya authority. Ntambi detective webali kuweereza abantu Megaton olwenkuleeta webali kuleeta Ntambi webali kuleeta Frank manyi bino ebintu bye tukola otunuulira omuntu gw'olese n'otulako mu comment abantu boogera ki that's why tetumala galeeta nti gundi wakabalaza ne tuleeta ku Megatron. Wali kubeera nti weereza abantu. Gezaako. Buza ku bantu. Abali ku Megatron Media mbalamusizaako olunaku olwaleero nate tulabe nti no tuyitaayita mu nsonga at hand zinaabeerawo beeziriwo naddala mu ngeri ey'ekikugu eri critical ennyo nnyini ddala ez'ebyobufuzi oba current affairs njaziyita na current affairs olumusizaayo obufuzi soako neziri social. Ziri social kivulo omusajja kyamusaze ibambi Mzee Kabuye ekitalo nnyo abantu bakyagalira ddala abantu bakadde babaagala nekyaganye kyaganye Buganda Shalom budde ali muli yavugiddemu n'emmotoka ye kitegeera atono Zubeda aleete ebintu okutundira omwo gundi engoye zino zaatunda ijaabu atekemu emidaala kabuze katono so simbeera sinnonya ddala ku Muzeeyi Kabuye bambi abula nebaza abasobodde okubanga bagendayo n'abasobodde okubanga bamussaamu amaanyi promota balunywa ne balunywa kyekiseera alitayalinge naye yabaze bubi ezisinga zonna tezikutte nga tunagenda ku nsonga nkulu nina ekibuzo kyakubeera nga nkubuuza naku lwali tugenda kwogera ku nsonga ya Noah Mutwe
ne ono yali spokesperson Charles Twine ngati tunagenda waawo tugenda wali omulamu katsoke tuyiteko wano katono kye kyalitedde omukulu ono kivulo okumusala kuba twali tumanyi nti abana abayimba ennyimba zedda abayimba bulungi nnyo ennyimba zaabwe zanyumanga abantu bagamba dokusajje ne kati ono ekimutuuseeko buzibu buvaawa nze omu ku bantu abakyakkiriza nti the consumers of music bakyayagala nnyo ebintu ebirungi abayimbi abalungi obanga wali muyimbi mulungi ku prime yo mu biseera byo n'ogibera myaka 2 emabega kaseera kano ke kaseera kokungula biwasiga ebyo era bangi abazze bakungula omwaka guwedde gonna ba Eagles bajjukira abamayinja Lutaya Mubiru Misa Chisawa zino mwaka guno Sophie Omulabye Stacia Tegese banava bataddeyo bafunye Juliana 22 bateekayo not necessarily balina music omupya ngaye bali batumanyiza abayimbi bali batumanyiza nti buli mwaka obokubya akayimba akapya abantu bakoole bajje oba mu kisaawe oba ku venue kiwerenga mukola concert kintu ekyali very suicidal era ekiviiriddeko omujiji guno ogw'abayimbi abapya oba abato kubali okuba nti n'essaawa zino balinganga abeeteekamu omugwa n'ebetta oba ne beetuga kuba kati bonna balabe abategese ebivu emyaka 2 egiyisa abapya abato abasinga bonna bibasaze olw'ensonga nti tewali nnyo kyamaanyi abantu kye bazze kulaba tewaliwo kipya kyenalaba lasitya kyengenda okuddamu okulaba so ne bibeera nga memories z'abantu tezibeera evoked nagamba abantu nti ebimu ku bintu ebibeeza omuyimbi ow'amaanyi owakabi n'okubeerawo forever and ever ye music w'omuntu oyo okubanga asobola ekigambo evoking mu Luganda sinanga yakukizaamu but you evoke someone's memories oba you evoke someone's emotions n'abeerawo n'agamba sisobola kusubwa nafuna n'ekisujja kituyita concert fever nagenda nagula akateeteeyi wabeera mukyala namwami nagula essuuti ye kwegamba ekibuguumiriza ekyo kiva nnyo ku music omuntu gwe yakuba nga abantu yabatuuka wano ku mitima era mu generation y'abaana twaligambe new generation oba abaana abapya oba abatoototo wadde si muto nnyo era yajjuza ye King Saha wa music wa evoking memories evoking emotions ekivulo kyali kisa abantu ekyo abantu bajja ne bajjuza kuba nabalabako n'amaaso ga because fe twali mu booki kati bano abalala basigadde generation empya tukikube tukitte tunalabira eyo bayisawo byabwe tunalabira eyo katufune kankube ekiyimba kifumfune ba promo ba tiktokers bakiyingire kivuge kikube abo bulamu bwabwe mu music industry lifeline ebeera ntono okitegeera then bano abalala bano abakuba music oyo yatuula wali music tuyita atuula nakkakkana ku mmeme y'omuntu. That's what they call good music? Yandibadde nga good music. Good music is very subjective. Kisinziro oli bino biyinza okunyumira byankikuba enkite but mu art nze gambye music nga tasobola kubanga atuula ku moyo gwa muntu aba alina obulamu butono nnyo era it is just a matter of time and it catches up with them. Expiry date eba kumpi nnyo naye eyabali tebeerako expiry date music oli esaawa zino omugenzi eri wamala bakubanga akyali mulamu bamutegeka abantu balizze ne bajjula omugenzi Paul Kafera bakubanga akyali mulamu bwe yateekedde ne yandibadde Namboole abantu balizze ne bakola ki ne bajjula so muli ndowooza nti music wa Muzeeyi Kabuye Ssemboga generation eyo tanaba ku fading off era this is a one of gundi ebadde ejja eyaba bakuba music abantu ne bajja kino ne kigaana naye tekiri about Muzeeyi Kabuye Ssemboga kirimu about the promoters or promoting the chief like they didn't promote well enough. Seriously? Yes, nze nange nekanze ate nga ndi music industry muno ndabye abadde atambula nekanze tekivu kyabadde kyajjo nti yes mbadde nkiwulira ne press conference twaliyo nenga date tomanyi ne date yagenda mu mutu ate nevaamu omanyi wakyevaamu nti ekigere bakijjako oba kitegeera so promotion eyo erina okuba nga eri very strategic tebakola nkola ya abe gyakola mu nkuuka ekivulo kya agakalangula abasinga twakyekanze wadde twali tumanyi nti gyekiri naye nze ate date ebadde ndi mu June kati nekanze gyesitali nengamba May 23 oba kati imagine nze
ngati nyagala nnyo okubeera mu kumanya kati ate osasira omuntu omulala ali koze evuli baserera tebikusubye ate binsubye kino kyansubye olw'ensonga nabadde sina nsonga egendayo nga sinafuna kibuguumiriza nsimanyi agenda mu concert kati gwe kyogamba nti obuzibu tebwabadde ku Kabuye Ssembuga bwabadde ku Balunyo yategese promotion yategese nti kyeyakoze kimala kubeera nti ekintu ekinyikira mu bantu promotion ebadde ntono obulango obubadde butono kwegamba bambi nekibeera tapise kinalirowoozezza but it isn't about Mzee Kabuye Ssembuga ng'omuntu kale katwebaza abagenzi ne babanga bamulaba bamubeereddewo naye bamufuye ku ssente naye nalabye nga munafu nnyo mulaba munafu nnyo ndowooza kyekivulu kyekisembe ate ne gundi rehearsals simanyi babadde azikola era wabadde nga azikola simanyi lwaki batuwako businipe kyobo nga bano abayimbi abadde bagiraje ne buteekamu ogundi kumaanye waddewo ekintu ekibulamu mu Mr. Balunyo oyo simanyi lwaki aye nga tatera kutegeka n'atafuna ate nga is a seasoned promoter I don't know what happened this time around okay kati tugende ku kimusi ali ku Megatron kalira gamba mutulaba wekka sheno yanjawulomu gabalingi teweyagaliza ensonga za Noah Mutwe ne Charles Twin kakati aye tugenda gattamba mwita Dickson ki olwono eyali ono gwe batadde ku musango gwa Kagezi oyo njagala kulaba Noah Mutwe ajja tatukolagana n'ono njagala ogweyinga deep statement zigamba ki poliisi egamba ki kubanga tukyali muleebuleebu onayogera bino naye nkumanyi gwe muntu asinga okubeera nti onoonyereza era sometimes wenkuwa gundi ongambe mbuulira kino na kino osobole okubeera nti owa abantu ekituufu omusango guno bano bajja batya okukolagana oli ya spokesperson eri mu side ate ono yali eno kijje kitya wow ekisooka charge sheets zaabwe nazirabye n'emisango egibavunaanibwa nagirabyeko nda kugibuulira abantu gumu ku gumu then tugende ku kinyusi kiri ekyawali bajja batya okubanga babateeka ku musango gwe gumu nga bagamba they conspired wewali ekinyusi awo ekisookera ddala Noah yakwatibwa mu ngeri eyali unlawful engeri eri unlawful lwaki kyentandikiddeko tulina provisions mu constitution omuntu engeri gyalina okuba nga akwatibwamu procedural ways omuntu gyalina okuba nga akwatibwamu talina kuwambibwa tebalina muvuba buvubi oba ovubye kiyinza obutakkiriza but ayinza okuba nga tactic yakuvuba naye then olina okumuteeka mu due process yetya nkutta entambi gwendowooza nti alina emisango mba mukutte mututte gyalina okuba nga akuumibwa that is the police kuffe ba civilian n'okusinziira ku misango giri civil giri criminal atwalibwe muki ku poliisi bamwasesinge nga tebanayita ssaawa 48 omuntu oyo apresentingibwe mu kooti abeere ng'atandika okusomerwa emisango then aweebwe eddembe okubanga mu kumuvuba wano oba kumukwata alina eddembe lyokulaba looya we oba balooya be ebyo bina tebyaliwo ku saidi ya Noah tebamukkiriza kulaba looya we tebamukkiriza kulaba famire ye bamukumira awantu bakiyita keeping someone incommunicado incommunicado omuntu okumukwata naye nga tewali amanyi gyali keeping someone incommunicado kati weba tebamukwata which is very unlawful kimenya amateeka then na presentingibwa after some 6 days naye era nga kyekibaddewo ku bantu abalala bazze bakwatibwa naddala nga ensonga zaabwe zirimuko ku byobufuzi abantu abadde bakwatibwa ku saidi y'abantu abawagira Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bannankyukakyuka bona enkwatibwa yaabwe teyawukanye bavuba ne yabakeepinga somewhere tumala kukuba mbeekuula eno ne bafunamuko okuswala then before we know nga baleese emisango gyetutamanyiko na gizze gitya we call them trumped up charges so ne ku Noah wekitabo kyakoze eki ekyabadde on the other hand Mr. Charles Twin ye
ayitibwa enaggulwa ku police headquarters waayitibwa tebaddamu kumulabako wabula nga emmotoka yali agirese nga agipakinze weeri tebaddamu kumulabako omukyala we naye natandika okubanga atugamba obanga ayogera n'agamba nti omwami we yakomye kugenda ku CID ku police headquarters enaggulu tanaddamu kulabikako ne basooka era ne basirika ne beegaana yes ngate yavuga n'agendayo ne bamuvubira awo tumanyi oba yatwalibwa luddawaawo naye mu kaseera ako twalirowoozezza nti poliisi omulimu gwayo ogw'okukuuma law and order erina okubeera nga tugibanja n'obwerufu fe abalina omuntu ono era this and that but then wayitawo ennaku nazo eziwerawerako tugenda okulaba nga bamuleese mu kooti nga apiyaringa naani nennowa mutwe abasinga we twebuuliza how do these two connect ekisookera ddala kugimu ku misango gye nalabyeko babavunaanye one incitement to violence era nga bagamba nti baali baagala okukikola mwami Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga era oludda oluwaabi lwaleginga tukozesa bigambo bino ebyamateeka they allege nti Twine nga akozesa electronic social media messages ya incitinga Noah Mutwe amanya Mitala Noah okubanga he attacks and causes the death of President Museveni using the pavers motivated by his office or political opinions. Incitement to violence. Now these are in a charge sheet. Obutuufu bwayo n'obutali butuufu bwayo ebikooti erina okubanga eprovinga but bye bino kati tuli mu facts eziri ku charge sheet so si facts z'omusango nti bituufu nze sina bwe yafunye omukisa okulaba ku charge sheet yes kati byowa abantu byempa abantu ebiriko nti bano bayagala okukozesa peva nga bagenda mukuba batya President Museveni era nti Twine yeya insight mu Luganda kyeki yeyakuma omuliro yeyakuma oli Noah Mutwe that is the conspiracy bakwataganira nti President Museveni omusangira ngagenda musanga wa kati awo simanyi but also statement eyo yennyini is will be challenged because oludda olwawo abya prosecution ebe ino kuleta collaborative evidence awunya kubeera ntuukawo okitegeera that is number one era ne General Muhoozi Kainerugaba era naye nga bagamba bano abawawaabira nti nabo era bano ababiri ono ya inciting oli nti abo maliriza President Museveni okubaka peva nafa ne Muhoozi naye mukube akuba taata n'omwana tabaagalawo abange kati ebyo ebimu ku ebyo ebiri mu guni number one ya incitement to violence okutuusaako what is it omuntu obulabe president n'akulira amagye olwa political opinions zaabwe ekyokubiri nga babavunaana hate speech mu section eya 26 1C ne 2 of the Computer Misuse Act eya cap 96 nga bagamba nti Twine bamukyajinza okubanga yakozesa computer okusindika n'okusaasanya information erabika okubeera nga esiga oba epromotinga obukyayi eri public figures bano wammanga one nti mu hate speeches eza Twine ati wano ndi ku Twine nti ya describing a speaker of parliament ogera ku mukyala Anita Among yamuyita bino njagala bikozesa nga weebiri wano nga statement we yagamba nga charge sheet we gamba nti Twine imbu Twine yayita speaker rotten human being nedda okutiza mu Luganda ku muntu atategeera nnyo Luzungu Twine inti okusanjira ku charge sheet yamuyita ambireke mu Luzungu tekinyuma nnyo mu Luganda kinze obutanyuma sagala nange banziguleko bayinza okufuna eno report bannange abali mu kulaba sheno muli ku CID abatematiki toko tutemaka nokukka omukazi omukyala n'afuna kali bagenda okukima bakuba emboko bagenda okulaba full interview bannange ndi mu kusomera abantu ku charge sheets ezo yamuyita rotten human being manyi omuntu okubanga oli mulabu naye nga bavunda
yali amukoze ekyokubiri twina ono nti era mbu mu charge sheet ene mulimu yalebolinga deputy speaker Thomas Sayebwa n'amuyita money launderer n'amuyita masquerader n'amuyita fraudster okubiza mu Luganda money launderer ye muntu ayozaamu ssente era omuntu oyo abeera mufere era n'amuyita masquerader ye muntu akuwa ekifaananyi nti ali kino naye ng'ali kirala yeeyita kyatali mu ngeri y'okwagala okufera abalala being deceptive. Then n'amuyita fraudster abeera mufere kungwe ow'essente zino byonna byogera ku ssente kati bwato twine bwalebolinga amyuka Anita amaze okuyita Anita nti omulambo ogutambula oba rotten human being n'amuddirira wansi n'amuwa ebibye oli mufere oli masquerader w'essaawo weyita kyotali ate n'ekirala oyozayoza mu ssente oyo n'amusawali era mu hate speech eno emuvunaanibwa twine n'omukulu Muhoozi Kainerugaba n'amuyita wano kankooko terewo nnyo twine Charles bwemu ku bivunaanibwa charge sheet gundi ey'okubiri eya hate speech awaanita ebibye n'awa speaker ebibye deputy speaker ebibye Muhoozi n'amuyita Muhoozi n'amuyita a fat pig and crook ebyo biri mu charge sheet temusalira bali ne mundeetera ebizibu byamuyita byebiri mu charge sheet ogina ogenda gimpaako obirenga teekawo wali omuntu asala walema kundeetera bizibu samuyita fat pig and crook charge sheet wafunye otya omukisa ogiraba we can access them bibeerawo kakati teyakomyawo omukulu twine era mu hate olwo akyakokota nga muyombi ayo simusobola amazovu majjeno kati akokotani omulala James birungi naye ndowooza alina ekitiibwa ekyamaanyi awo mu bimu ku bitongole yakuba banene James birungi n'amugamba gwe you are a crook and a killer musi ate kuloku kategeeza ki kuruku abeera bamuki ebimu mu Luganda nyinza obutabijja taba musinjazi atuye ebigambo ebinene ebijjawa okuyiye ekitali ekyo nange ne bantwaliramu ebintu bulambireke ebyesimanyi embireka so amuyita kuruku and kira tukimanyi ekitegeeza nti aba mutemu so ebyo bigamba James birungi owulira emisango emiyitirivu then era mu hate speech yennyini allegedly describing Abahima, the tribe of the Abahima, as killers. Abahima bebani. Abahima baba Banyankole. Ngujeko there's Abanyankole, there's Abachiga. I mean there's Abahima. Abanyankole bebana Abalima. Abahima bebalunda. Okay, Abanyankole balima. Abahima balunzi banje. But okay. Occupations zibaula. Bahima eno wava first family. Okay. Bebo. So abayita anti they are killers. Intending era bagamba yali statement yayogera allegedly nti yali intending okubeera nge promoting obuchai eri ethnic group eyo ey'Abahima ogwo musango gwa kubiri ogwa hate speech buli ogusooka nakugambye gwabadde gwaki gwabadde gwa incitement to violence tugenda ku gwokusatu conspiracy to commit a felony era kino kiri mu section ya I think bisatu nkaga mu 3 yes 3 eya Penal Code Act nga bagamba nti bombi twine ne Noah mutwe baba choosing okubanga begatta they conspired to incite okukuma omuliro against President Museveni and General Muhoozi Kainerugaba osobola okukola omusango gumu ne guzaala emirala wakati guno guli gwe nkusomera number 1 ate kakati wano bafunamu omulala number 3 linda ko muguli mwe muva jina ate emirala mwe muva guno kati nga gwo kati guzadde guno conspiracy mwegatta mwekubaana to commit a felony okuzuza omusango era kino nga mu Penal Code Act ya abisatu nkaga mu 3 section eyo mwe babira baddiza omusango ogwo omulala ogwokuna malicious information inanga bagamba nti waliwo allegations ezigamba nti bana ababiri ba spreading malicious information specifically targeting public officials and promoting tribal hostility katala buli byenkonyoddwa ogwokubiri bwa hate speech bilire bakoze bali ba public figures n'Abahima
oba oli byayogedde ku bahima allegedly byayogedde ku bahima guzaala guno malicious information nawo gubeera musango mukama wange so court proceedings nezigenda mu maaso nga bwe twaziraba ne bajja ne beegaana emisango egyo now omuntu yali ebuuzizza ali eyo naddala ku saidi ya Noah bambi omuntu yandyebuuzizza naddala ku saidi ya Noah mutwe yali ebuuzizza Noah omugu wayinza gwejjamu atya sinakiri n'abafaayo nnyo ku Twin Charles lwaki nsoosoowaza nnyo Noah munankyukakyuka munnaffe ffe abamu abakkiriza mu nkyukakyuka engeri gye yakwatibwamu n'ebyali mu kubanga ayisibwamu tebyawukanako nnyo ku political persecutions ezibaddewo ku bantu abalala on the other hand Charles Twine was part of the insiders ng'akyayogerera ekitongole kya CID ekitongole kya CID ekitongole kya police security organs abazikolera it is just a matter of time whatever they did to Ugandans catches up with them sikyogera nti nno tubaagaliza embeera eyo naye waliwo ko olugero luli mu Quran olugamba nti what is a donkey mu Luganda ndogoyi endogoyi so kwe basakaati ekigaali kino eyo nti nno bayinza okugyetissa ekissi ekyambe n'ekitwala naye nga ate gyekitwala gye bagenda ogisalirako omutwe naye nga yekyetisse lwaki essaawa zino waliwo amateeka agali mu kubanga gayisibwa for example UPDF Act yamaze okubanga eyisibwa the amendment ya 2005 ne bakola ennongoosereza Supreme Court of course yali yamaze okubanga erulinga katono nnyo awantu awo waliwo abantu abatanategeera kintu ekyo nalabye mukwano gwo Rain gundi yamutadde kababi tugenda mpola ani musajja wange Kongo namugamba nnyonnyole eyo gundi UPDF Act nemulema ng'atayagala kujja mu byabufuzi omuntu ali eyo ali ku Megaton yagala kumanya cause kyabuuminga buli omu n'agamba bo bali omuntu ayinza kukozesa mu kkooti y'amagye tayinza kukozesa mu kkooti y'amagye kintu ekyo kitegeeza ki Bahrain bano bakitegeera etteeka lino lirina buzibu ki yes etteeka eryo baaliyisizza libulako assentment ya president Rain wano wulira nnyo tambi asomesa yaswalidde ku TV simwesibaako naye yaswalidde ku TV katambudde nnyo yabadde ku gundi kusanyuka kale kiri unfortunate nti abantu tulina okubeera nga tubeera informed naddala bagenda okujja mu public services okuweereza abantu nga tuyintendinga sinabokka but ffe ng'abantu we have to be in the know naddala ku mateeka ngaago because we can fall victim one day teeka eryo lyaleeteddwa oluvannyuma lwa Supreme Court ruling yaliwo January 31 owekitiibwa omulamuzi Alfonso Owing Dolo Alfonso simanyi sijjako bayinza okuntwalira awo waliwo omusango ogwali gwawawaabirwa omukulu Michael Kabaziguruka yaguwaabira state attorney wa Uganda kuba gavumenti ya Uganda yabeera ssaabawolereza nga awakanya ekyokukozesa bannansi the civilians mu kooti y'amagye omusango ogwo gwajja oluvannyuma lwa Kabaziguruka kennyini okubanga yatwalibwa okukozesebwa mu kooti y'amagye oluvannyuma lw'okumusaako emisango egigamba nti naye yali ayagala kubanga ata president Yoweri Kaguta Museveni kati nabano bano gundi ene yayise basobola batwala mu kooti y'amagye no wamutu kinasinziira entaputa anyway naye Kabaziguruka bamala okutwalayo omusango ogwo kwayi bamugamba yaba yali ayagala kumussa bisi by'amagye something like that eriwe bityo so watwalayo na challenginga nasuka nagenda mu constitutional court ne staying decision ya court enkulu gye yali etadde ku nagenda nga asesetula paka byagenda mu Supreme Court omusango guno gubeerayo era gubadde gustayinze okumala bbanga ddene nnyo paka omwaka guno 2025 mu January bwe bagujjukira ne bagamba nedda and that was after Dr. Kanokiza Besigye nga amaze okubeera nga akwatibwa so Supreme Court neetuula negamba nedda civilian talina kubeera nga awozesa mu kooti y'amagye because Dr. Kanokiza Besigye yalagenda kubanga atwalibwayo mu kooti y'amagye yet is retired is now a civilian so ne gujja mu mbeera eyo now
Supreme Court yamala okubanga erulinga nti no ba civilians tebalina kubeera nga bawozesebwa mu kooti y'amagye. Citinga negamba nti kooti y'amagye the court martial terina busobozi kubeera nga ewozesa olwa bia state nga one olumu courts ezo teziri independent ez'amagye tebagoberera due process nga erina kubeera nga egobererwa fair hearing n'ebirala n'ekirala nti n'abalamuzi abali mu courts ezo obumanyirivu bwabwe mu mateeka buyinza okubeera nga tebuli waggulu eno civilian asigale nga asigala eno. Decision yo yajja n'ebirala ebyajjamu ne recommendations zibarecommendinga abasinga ne tukyacyanca ne tugamba tuwonye wayitawo ennaku zaalinga nnya President Museveni ng'ayita ku mutimbagano ja Facebook nga mukaawo nga n'atabuka n'awandiika ebbaluwa n'agamba tasobola kubeera nga akkiriza era abo bali ku byabo judiciary eri ku byabo so tuba tuli awo after some time nga obukadde 10 buyitiŋŋanye abaana babulidde ba MPs bawereddwa abamu abali mu opposition abeewakana nga bagamba nti bagenda kubanga baleeta etteeka eryo libeere nga liddamu okukola ki okulongoosebwamu nga nkulirongoosa bagala ennyingo eri Supreme Court gye yali emaze okuba nga egira ebeere nga ekomawo nti civilian alina okuba nga awozesebwa amongst other recommendations esagala kugendamu ne kati eyuguna ecap yetukwatako yaba civilian okudamu nga bakola kiga bawozesa and then before you know nga kyayise civilian ajja kubeera awozesebwa kooti okusinziira ene ku misango gyana nabeera zizza nga gifoolinga under act eyo gye bakozeemu ennongoosereza so wetwagiddawo lwaki mbadde nkuwa background eyo ku kino ekya Noah ne Twin nti ababaka ba NRM be baleese etteeka eryo be baaliwagidde nenkujjuliza enjogera gye mbadde kugamba ey'Oluyisiraamu donki bagitikka ekitwale nga temanyi nti kino ekitala kiyinza okugitta bayinza okukikozesa ne bagitta kakati ne wano tulabyeku amateeka agamu agaleeteddwa nga gasapootingiddwa bannaffe aba NRM naye nga bo balowooza nti bagaleese kucunya opposition bokka ne Mwami Museveni kasa kibeera nga kitu nga naawe kenyini agala kikozesako n'obeera ng'oli wajja kikozesako ojjukira etteeka lya Public Management Act nti yasooka kukozesebwa kwani eyalireeta yali Ambabazi yalireeta niera gwe lyasookerako 2015 nga zo okwesimba ku Mwami Museveni so n'amateeka ago weegati amalala nago gasobola okukatching up with them lwaki mbadde nkireeta nti Twin yali mu security era ojjukira ebiseera bingi nnyo abantu abaakwatibwanga naye nga yajja okuba nga awolereza sayidi ya CID ya justifying emisango nga bwe giri emituufu tuli mu kunoonyereza ne kyetwazudde kino yes nti omusaasira muntu gwe gubeera omulimu teri mirimu mizibu nga kubeera ssekamwa w'ebitongole ng'ebyo 1 CID 2 police 3 army bizibu nnyo kyebagamba kyoyogera ye tewetegerera bebikosa but then nti kisiga obukyayi mu bantu ne resentment ndowooza ojjukira abantu obukyayi bebabeera ne ku boogezi ba poliisi enanga bambi osaasira nti gwe mulimu but then it's just a matter of time nga nawe kikachins up with them tisaawa zino omuntu ali onde ku side ene endala against them ate yali waabwe ekitimba kyamuvumye ekitale endogo gye yatwala kitandise ogitemako ebikira wadde nti asigala ayina eddembe lyenga omuntu okulwana oba okulwanako mu mateeka okubanga emisango gino nga wenjikusomedde wali waggulu wonna wonna tegimusinga that is if teyagikola awo mbadde nzija now no wanze gwendika ennyo nti ayinza atya okubanga yejja mu bunya naddala eri abali mukubanga bamuwolereza ekisookera ddala mulimu okuchallenginga evidence badde gamba mu charge sheet ebintu bingi ebyayogeddwawo naye for example okusaasaanya oba the alleged social media messages ezibagambibwa defense yaabwe yali badde demandinga nnyo oludda olwabira the prosecution okubeera nti nno baproducinga tukiyita verifiable time stamped evidence and authentic digital evidence one okulinkinga Twin ne Noah mutwe ku specific messages ezo kubanga nakusomedde waliwo kya conspiracy to commit a felony kakati balina okuleeta evidence ebalinkinga ababiri naddala ku messages ezo bali zibagamba za inciting ono abeerenga ayogera byabeera nga akola ki nga yayogera so oludda lwabeera the prosecution erina okuproviding oba erina okuproducinga forensic evidence okugeza metadata
IP addresses ne device logs ebyo naba presenting wali baba bayina oludo defending abano they have to ask for that because tulabeko ebintu bingi nyo abantu abatekako hate speech yayogedde bwat but then the ingredients eziberawo ebirungo oludo lwawa bya lwali no producing ebintu ngebyo chobola bantu batuuka nibagamba tukyanoonyereza nga they can't extract anything that is number one ekyokubiri wali mu mateeka kyetuyita possession and intent possession and intent naddala ku musango gwa incitement oludda oluwawaabira the prosecution erina okuprovinga ebikolwa bya twin's action directly nti nno byakozinga mutwe okubanga committing violence kibayita possession and intent kati oludda lulina okutulaga directly nti nno era baprovinga nti ebikolwa bya twin bye byakozinga mutwe okubanga inciting a felon eyo gibagamba n'ekirala oludda oludefending oba olugenda okubanga ludefendinga bannaffe lulina okuarguinga nti nno tewaliwo concrete actions oba there were no concrete actions that were taken by mutwe to act on the alleged incitement era messages ezo singa zibeerawo were just mere expressions of opinion rather than actionable directives kakati wano olaba act ya hate speech nyinza okubaako ebigambo byenkwogerako moze omuntu aputayo ng'ogamba nsiga bukyayi hate speech naye ng'eno ate tulina ate naffe wetwekudukire okwekugira omuyinza okwekugira ntugamba nti yabadde expression omuyinza okwewolezaako expression of opinion ng'olumya abalala expression of opinion nze nabadde opinion yange omusango gwa President Museveni ne Stella Nyanzi ogujjukira bulungi nnyo saagugoberera jja kulimba kooti nze buzanze ya wano ayinawe yamogererako ebigambo Stella Nyanzi n'asibwa ojjukira n'asibwa naye twali tugenda mu trial oba twagenda okuwoza nagobererangako ko bano bo bagamba he has annoyed the person of the president his right speech biki but never no defense yaba nagamba she was expressing herself what we take it kola ki protecting nda kubera ndi kufunira then that hate speech ambiguity defense ino kubera nge challenging hate speech charges ezo oneka tuberenga tuyiga n'okuyiga tubula nakoze notice zange wano berenga tuli mu limi lwa mateeka sagala kukola nsobi nti defense ino kubera nge challenging hate speech charges ezili ku Noah ne twine under the Computer Misuse Act balinge bagala okubera nga baleeta nga olu defending nga lwajuwingo baluwakanya statements ezo nti newe zibeera zaakolebwa even if made they follow under protected speech protected what is protected speech better be protected nga gwe byoli mukubanga byogera binzo kubera yesinga bikaawo nenga zezo opinions zino kubera nga express okusinziira ku muntu yaberanga akoze omuntu asobola kuberanga ali mukuba nange sagala banjo wano butugenda ndaba oyina engeri gy'okiteekako ekigundi bakira batya olukomera naye nga ndaba gye kiraga nanti lwaki Uganda is a signatory eya ICCPR era bano singa babeera basaitinze ne bagamba nti mu international human rights standards Uganda gyeri signatory naddala article eyo-19 mu ICCPR ICCPR it is international court for civil and political rights article eyo-19 esobola okubeera nge it argues for freedom of expression and we are signatory oba okitegeera kakati eyo tusobola okuba nga tugireeta nebayambako bano okuva mu kiri kibali mu basake kya hate speech so it is just thin line weri wakati wa hate speech ne freedom of expression oba okitegeera now otugenda ku kyokubiri balina okuhighlightinga kituyita procedural irregularities awo kakikootegeezaawo nakunyonyoddeko wali enkwatibwa y'abana ababiri engeri gye bakwatibwamu tebagoberera due process bavuba kivandulu were kept incommunicado kakati omuntu ng'akwatiddwa nga tebagoberedde mateeka ng'ate baviolatinze amateeka amalala mayitirivu ennyo n'akwatibwa n'aleetebwa kikino mu article omuntu oyo wabeera ng'ali mu kooti asobola okwajuwinga nti no baviolatinze rights zaabwe mu article eya 23
eya Uganda Constitution protecting omuntu from what they call arbitrary detention omuntu okumukuuma mu butali butuufu bw'amateeka article eya 23 mu constitution yaffe basobola okugigendako ne article ey'omwenda eya still ICCPR erinye watunyonnyoddeko tekikkirizibwa muntu kukwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ayi n'omuleeta ngu nawe omuvunaana emisango nga tewavuba bwamuvuba twamuwa due process ye gyalina kugenda nti agenze ku poliisi ba processinze emisango gye omukkiriza okubeera nga alaba abaloya omukkiriza okubeera nga alaba famire ye aye n'omuleeta mbuno omupresentize mugulako emisango Ntambi omuntu ng'ono gwe bagaa nti alina emisango bwegiti oba oyagala bamukwate batya oyagalira okutta omukulembeze omuntu ne waabeera ayagala omuntu ne waabeera olaba ne ba terrorists nabo balina amateeka agaabo agabavunaana bw'omanyi kooti y'ensi yonna ya ICC ewozesa bakalintalo abalowoozebwa nti no bakola n'emisango gy'okutta enkumi n'enkumi z'abantu naye singa kyali bwe kityo singa omuntu olumuleeta kwe kumusalira so poliisi erina osooka onoonyereza omuntu omukwata mpola omuntu olina okumukwata n'omutwala gy'omututte awakkirizibwa that is the police anye ku poliisi talina kubeerayo kusukka ssaawa nammeka except for situations oba instances ezimu katugambe nga nti waliwo obusambattuko waliwo civil war for example waliwo ng'ebeera gye twalimu ya covid mu mbeera ezo obudde buyinza okuwanvuwa but under normal circumstances why would you keep someone ku police oba mu detention center ate in fact ku police kale but baba bakipinze mu detention centers ezitakkirizibwa mu mateeka bali mu basement so article yo 19 mu ICCPR ekivumirira ne article ya 23 mu constitution ya Uganda ekyo nkyekola ki ekigaana now ekirala era osobola obavunaana bakugaana okwaccessinga bannamateeka abo access to legal counsel ekyo nakyo mu article ya 28 eya constitution yaffe ekigaana omuntu wabeera ng'akwatiddwa alina okuweebwa looya oba alina okufuna access ku balooya be oba talina looya ku ssente z'omuwi w'omusolo tulina balooyers abasobola okuwolereza ku bwereere ku ssente zaffe ebintu bamala dobiteekateeka byonna nali nina doubt mu balooya abo naye nabadde Siragi Luwama n'aŋŋamba nti abalooya bose bawuliriza ddala emisango naye omufuna ddi ani amukuwa baba balina okumukuwa batya bawandiika ne bakwa looya bakuwa yes tosobola genda mu maaso ga mulamuzi nga tolina looya oba tolina wuwo balina okuproviding state has to provide for you a lawyer nina omusajja ono oba yali era mu keesi y'akagezi ono yeewolerizanga nga ye yeewolereza omujjukira ye yalina lawyer naye yatuuka n'agamba kanne bali bamuwadde it is constitution you have to provide someone a counsel okitegeera oba talina nabeera nga amuwolereza so bano tebaabawa oba tebabakkiriza ku accessinga balawyers baabwe ekikontana ne sections zenkugamba awo wona balina batabuti awalala waliwo embeera ya political motivation ne selective prosecution lwaki twiners shift twine mbadde mukunyonera nti yali waabwe yali mu side ekitongole kino ekinoonyereza na shiftinga nabeera te critique waabwe ng'akuba asobola okubeera nga it is a wish hunt bali wish huntinga olwo expressions ezayogera ku bantu ngaabo okitegeera which is politically motivated mu mbeera eyo then ate no wamutu of course tumumanyi nti no yomu kubabadde kuba security gaali ey'omukulu ate nga naye expressing opinions z'okusinziira nera ku byobufuzi ate nga waliwo instances ez'emabega ez'abannaffe aboogera ku nsonga ezo abazzi bakwatibwa mu mbeera eyo which is political motivation and selective prosecution era basobola okusitinga omusango gwa Lukira Bashaija Kakwenza ogwaliwo ogw'embooko zebamwokya mu mugongo Uganda versus Kakwenza era naye he was a critic of the government ng'ayita mu biwandiiko oba mu butabo bwe yawandiikanga oba okitegeera naawe ekirala wano wakulu nnyo conspiracy charges ezo bana babiri okubalinkinga nti no baconspiringa waliwo obunafu obusobola okubeera nga bano balina oba oludda olwawaabira the prosecution balina okuleeta obujulizi obumala naddala proof of an agreement between Twine and Noah Mutwe yes wakulu nnyo nti no guli omusawo gwa conspiracy to commit a felony wano a written agreement kati gwe wano okuba bituli wali muguli gwe baba chendiko naye okuba bituli byo bikubye kati magalo tugende
era oludda oludefendinga lulina okuba nga ludemandinga evidence of what they call direct communication or oba kyekyo a clear plan ekiraga nti ono noono nga bwe tutudde ono n'entambi oba basinkanako oba yamuweereza obubaka ku ssimu oba yamukubira essimu walina okubeerawo ekyo written agreement webeera eganye balina okutuprovinga waliwo clear plan waliwo direct communication so batuleko butambi otherwise eyo kyekya conspiracy kisobola okubeera nga kifu so without waliwo kyetuyita mu mateeka collaborating evidence okugeza meetings okugeza messages okugeza witnesses abajulizi yes ebyo nno nga biri mu provisions mu section eya 363 of the Penal Code Act. Yes. Kakati ebisigaddaawo ebyo ebinebyo muli nsuubira nti kubayinza okubeera nga baluma amannyo okubanga oludda olwawaabira lubi providing otherwise biyinza kusigala oba biyinza kutaputibwa nga bwe bibadde ku bantu abalala bateereddwako emisango ng'egyo ne babulwa evidence oba okitegedde bantu banya abakwatiddwa naddala ku nsonga z'ebyobufuzi naye nga bwe bajja tukyanoonyereza tutanoonyereza before you know abamu ku bannaffe wano mu 2024 omwaka oguwedde nga tulengera Balambaluga agenzeeyo tibannange mukkirize emisango bagenda kuba pardon tojjukira ekyatuka kuba Olivia Lutaya bamala kubakkirizisa misango olwo noono yalaluka bamuyitaani Mujahideen Mujahideen teyakkiriza yani ogayi omusiraamu Mujahideen waliwo erinnya eddala eritambula ennyo manyi nnyo Mujahideen kakati abo nabona babakkiriza ku mpaka nga evidence naye if I'm asking nsuubira gwe omanyi okunsinga mu kino bwe bagamba omuntu akkiriza emisango gye n'agikkiriza gavumenti eyinza tuuka neyeefuula lega hata wakkiriza mbu wali mutemu kati ntambi bakutte ne bakuteekako ogwe mmundu n'okkiriza nti nze nattisanga emmundu bannange ne kkooti n'okyogera tebayinza tuuka mu maaso eyo ne bakwefuulira orange card anyweddemu mu misango okibaita pre-bargain kakikunywa nga kawunya bulungi katunda okibaita pre-bargain pre-bargain kwe kubeera nti nno oyambyeko kkooti obutagimalira budde one nokkiriza emisango oba nokkiriza omusango nga kituufu waguzza notabamalira budde wabula nga in exchange of one singa gubadde musango katugeze gwa kalabba nga bayinza okukusalirako ne bagamba nti bajja kusiba mayisa singa gubadde nga gwa mayisa nti myaka mingi 25 nga bagenda kutoolerako nti jaba 13 singa obadde olina boogamba nti bano nabo wadde bali wabweru naye betwakolanga nabo nga poliisi badde ebanoonya oba nga terina bujulizi nga gwosobola okuba nga obayambako ne bakusalirako bakkuta weebito kibayita pre-bargain naye nga lero kirina gundi zaakyo procedures zaakyo with your lawyer eyo oludda olwawaabiri court tesobola kwefuulira kyobalaba ne bano nabo kusaba basuubiza nti singa mugikkiriza president ng'ayita mu ssemateeka ajja kubeera pardon kuba tasobola kuwa pardon muntu nga talina kusingisibwa musango nakubanga osindikira musango then akuwa pardon so kikyatuuka ku bano bannaffe aba NUP abaasibwa mu November 2020 ojjukira bulungi nnyo so instances ntono nnyo webabavuddemu naye ng'ebiseera ebisinga naddala kooti eyo provision weeri eya pre-bargain nokkiriza emisango baidi mutwe bwagundi nowa mutwe nga bataddeko ekintu kinene kwagezaako kutta mukulembeze babakozesa peva bali bagenda kamukuba era President Museveni yatugambako wano n'agamba nti His Excellency Bobi Wine yali ayagala kosa tingatinga yaki tingatinga tisebiira bino bikalakita bino kubanga ayingira convoy ya bino bibuludoza twamuwulira abayitawo n'akitega so emisango ng'egyo tuzze tugiwulira abadde bavunaanibwa nti bali bagala kutta President Museveni kunyonyedwa omusango gwa Michael Kabasiguluka kugimuvunaanibwa Ssaabasajja Dr. Kanokiza Besigye era ali mu kkomera era kigambibwa mbu yali ayagala kumutta balina okutuusa olunaku olwaleero tebalinabeerawo evidence ereetebwa kubanga collaborating statements zezoogera ate nga twalowooza nti baali bazirina ne mu kaseera akamu bayita ne audios zaali zitambula okubanga akaseera kano ate kano waba aleetebwa mu kooti mubaamu bakifeesi kukuba abantu ng'walabe ensambagereza kati abo bakutte
ate baba kutte munna omusajja abadde awuba engumi ng'akuba n'abewuwe ng'olina mugira bw'oti yenze entambi tokuba waliwo yamugamba yenze mukulu twaze ffenna yageze bw'ate yenze entambi yegwe entambi jako enkofiira ndabe yenze n'agenda n'akuba abalala ntambi nga tugenda okuva ku nsonga ya banne wa mutwe lwaki buli gwe bakwate saawa eno bamuteekako bikintu kyakuta mukulembeze kola ki gwe musango kati ogukyasinze amaanyi mwami Museveni buli agenda shiftinga repression of his political opponents okusinziira waliwo ebiseera biri Dr. Kanokiza Besigye nga beetwala ng'omusango guliwo gwali gwa kulya mu nsi lukwe gwatambula ogwo now treason okulya mu nsi olukwe n'agukyusa kye expiring nga takyakyagala kikozesa omuntu yenna singa avunaanibwa omusango gw'okwagala okulya mu nsi olukwe naddala mu kwagala okuwunzika gavumenti okugijjako n'omuvunaana ekyo afuna kye bayita political capital muyitirivu nnyo abantu bonna bagamba ebatayagala kumuggyako oyo nno ye waffe oyo ye mutuufu afuna public sympathy afuna endala amaanyi political capital abeera muyitirivu nnyawo abeera muzira kakati wano webabateekako ekyokutta ajagala kutta mukulembeze kati n'agukyusa then n'ateekawo terrorism butujju teyagala kulagana na mutujju sawa yona ate oli naawe n'akutta mubi nnyo naye guli ogwa treason gwali gutandisa okuba nga gufunira abe yali avunaana out of political capital era nga omuntu asaava mu kkomera afuna heroes welcome ogwo n'agukyusa n'ateekawo terrorism agenza amudibya atandisa okuteekawo bali bagala kunzita okino nakyo tunaavaawo nga kinadda ku birala kati ebya UPDF act engeri gye kize mu kaseera kano nga tugenda mu kalulu ebiba bigenda okuddawo okubeerawo twamusanze n'eccepe z'amagye twamusanze n'amasasi twamusanze n'ebisosonkole ate ng'ebimu basobola okuba nga babiplantinga oba okitegeera era abalese aba NRM abasupportinze ekintu ekyo ensi ejja bajaji nga isoja bajaji nga bubi nnyo lwaki Mwami Museveni ye balowooza nti bakimuyisirizaamu okuba nga atulugunya ba opponents mu byobufuzi naye ojjukira mu biseera simanyi myaka gy'olina naye kati fe abadde wano e Kampala waliwo akaseera aka operation Wembley operation Wembley twagiwulirako eya Kano Eri Kayanja myaka 2000 ali 2000s biri awo we watyo now what happened nga singa mbeera nga nkulinako embeera oba wanjagalidde mukyala wange oba walemereddde okunsasula ssente nga nakuwoze oba nga wampoze naye nga sizirina nga kyenkola nsobola okupangisa abasajja abo ne mbagamba ewo waliyo emmundu sina kindi genda okulaba nga bagiplantinzeyo oba ekintu ekiringa ekyo ebiseera ebyo muganda wange okusanga n'emmundu oba okusanga n'ekintu ekiringa ng'ekyo balinga masasi nga bakutta oba okitegeera kyebaagala okukomyawo n'essaawa zino sikwagala kukomyawo ekyo naye wakati mu kwagala okufunira Mwami Museveni ebibye ebyokuripressinga abamuvuganya naffe eno mu bantu etteeka eyo ligenda tukosa nnyo nti tujja dyekozesaako singa mba n'obutakkanya naawe nga nkubala oleeta kyoleese nsobola okukasuka mu kikomera kyo nenkasukayo nga ttejo emu sibe batunda wa ey'amagye nenjikasukayo nenkuba essimu emundu eriwa nenkuba essimu nembagamba oyo ayina gundi ya wabeereddere nga tutasaba butaba namu anti kati mu tteeka lya UPDF act nowoba tolina mundu bati ng'olina ensenia oba ng'olina ekintu kinanga ky'amagye guba musango ogenda mu kooti y'amagye tolina bba na mundu yokka n'ekyambalo n'engatto baba kutwalirawo yaba bakusalira kyekimu nasangiddwa n'emmundu. So as we are concluding njagala otuwe final say about this issue eya Noah Mutwe ne Twini. So can you cause conclusion eyo tugyetaaga tuli ku Megatron Media tuli ne Frank Ntambi Balukeza nokulwaleero show zino tuzireeta nga za njawulo n'abanga
amulungula ensonga abantu abamu sometimes amawulire gabayitako buyisi gwe n'owulira kitambula gwe n'okirekawo naye ffe tukuwa deep analysis ku nsonga ezibaddewo. Yes, nga sinaba conclusion kamajukize Nana Herbal Mouthwash. Oyo Nana Herbal Mouthwash mwe mwenna batawaanyizibwa amannyo endwadde nga za amannyo endwadde nga za mukamwa amannyo gavaamu omusaayi osenya owulira discomfort woolya ebinyogoga wonywa ebinyogoba woolya ebyokya ofuna obuzibu Nana aliwo okubeera nga akuyamba akamwa kawunya bubi Nana aliwo okubeera nga akuyambako. So Nana ekirungi kye yakakasibwa National Drug Authority NDA abeere ng'abeera ku katale sobeera ng'omunoonya ku katale akatale ka Nana sawa zino akaliwo pharmacies osobola omufuna drug shops osobola omufuna namwe abali ebuli bw'eggwanga Nana musobola omusangamu outfits ezireeta ebintu ebitunda ebivako e Uganda eno bwasanga webatunda ebintu by'abannayuganda ebiva e Uganda ng'abuuza Nana ajja kubeera nga olabira wa atali mu kipuli Nana alina akwasimbadde sizina kacupa ayina wano mu mbiriizi ekigambo bwekikwatako booti nino wansoboka initials olwozowulira okitegeera so tebaguza kapa mu kutiya beera nga Nana omwetegerera omanyi kintu nga kirungi nga Nana banja baagala okukicucupulamu kanana kawunya bulungi era kati mwe abakwana abakazi ne bajja mu weekend osooka muteera kanana wali bwe bali so yeye embeera now in conclusion yes we are going to see as many people as possible abakyakwatibwa abagenda okukwatibwa many people are going to be arrested bagenda kuba yali Gregory Mugisha muntu yali Hussein Kyanjo omubaka esaba zino ambi yafa yagamba nti tugenda kutukako mu kaseera mu ggwanga erya Uganda nga abantu abavuganya Mwami Museveni directly mu byobufuzi ba critics be ba mawulire abali mu expressing ekintu ekino bawo walabye omutwe gwa Daily Monitor bagulabye ku lunaku olwokusatu gwabadde gugamba nti bye rule of law see you next time then walabye reaction eya minister wa information Mwami Chris Baryomonsi nga munyivu nnyo olw'omutwe ogwo okitegeera now Daily Monitor ekola mulimu gwayo ng'abamawulire okubeera ng'egira naffe twogera n'abavuganya bavuganya essaawa zino mu kaseera kano either we batatukwate kutusiba nga batuguddeko emisango egiri trumped up egitali mituufu that is one shall be lucky two abagenda okuttibwa bajja kuttibwa yes goge mazima ekyokusatu abagenda okudduka bajja kudduka essaawa zino Kakwenza aliwa tujja kumalamu omusobi yadduka so the options za mirundi esatu osigala wano n'osigazaamu n'olemezaamu you might meet situations ng'ez'abannowa zibaliko essaawa zino ba Eddie zibaliko essaawa zino ba smart ba Akirewo Kivomu tuyinza omumitinga abadde okutakanukiza Besigye oba okitegeera ekyokubiri oyinza okudduka mu ggwanga oba ekyokusatu oyinza okumaliriza nga ofudde byebibaddewo mu regimes ezituuka akaseera nga ziringa yaffe weetuuse essaawa zino webiri naye nalabye gundi muwala wa President Museveni ono ali ene wa Mr. Lwabo nga bakoze okusaba awo ekkolooto abalaye nga bafukamira basabira eggwanga litereere sagala genda yeeyo bagamba nti you annoyed the what pastor you annoyed smile bayina emisango gibagulagula kati nange ndi mwegendereza nnyo kyoboolaba nti ebibeera nga byamateeka okola reported speech nkola notices zange bulungi nnyo nesikola nsobi katulina naffe kubeera beegendereza nnyo which is very unfortunate but still tulina okusigala nga we have to do what we have to do mulina okuweereza abantu yes tumalirize nekya Dickson ono tabe muwanvu Dickson nja mukuwa manjagala nnyo okulambulula nja kumukuwa next time kuba kyemanyi oli eyamuwaddeyo yayogedde erinnya Nixon nze manyi Nixon era senga bagambye ze manyi ntambi ababa gwe tumanyi gwe tukwata linnya limu kati bagenda bamukutte tebanamukwata bamukutte bamulina akati mu week eno kyemanyi bajja muproducinga awo nja tunatuzemu okusinkana nja kubeera na something
ekinene muko ekyokufeedinga abakama baffe. Oyina akatalekeka? Sikayina. Okay, tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media. Tubavuga nti nno tubaawo each and every Friday. Ntambi tuba naye ku Friday ne Saturday. Tuba ne entertainment ate ne tugendako ne mu politics. Ne kate bwe tugenda wano. Ensonga ziyinza okuba nga zijja ba serious nnyo nga tusobola okuba nga na shop building nga zombi za bintu nga bino. Ekimenti ngenda natandika okwambala amasuuti. Gayinza obutakunyumira. Mune nagambalanga nti nali musomesa. Kati nga n'enviiri sirina. Abasomesa n'amasuuti nkugambye nayampalanga nnyo. Bala abantu be bannyonoonyi. Yes. Ntambi mu nnyononyi. Amiina. Musibe bulungi. Mwiraba.